omukadde bwe kati omanya bumanya ati tuguse n'amawulire go Amasukkulumu nze Kefas Mayumba kwebaza jjo najjo tusizaako engalo ate naawe wagenda ku mirimu kwagaliza ekiseera ekisinga obulungi nine munange Luchams Isaac kulaba naffe abategera olulimi olw'obubonero nga bulijjo tutandika n'ebikulu ebigalimu ebikulu mu Masukkulumu mwenda na mabanga esawa teri kumwa amanyi Bobi Wine ekiranza siti mumanyi nnyo neso etubimanya asinga mumanyi muntegeere bulungi sajja kulwanyisa Bobi Chameleone asamba gye bimwogerwako nga bwe yatumwa NRM balina okuba bamanyi weeri what is going on bagenda mukuma okumala bbanga ki ffe twagala muntu waffe abagoberezi ba Pastor Bulletin batabukidde abakuuma ddembe ente enyankole egula n'esente nnyingi okusinga ki ente enzungu ensolo zinnansangwa ziweddewo minisita Kabasi annyonnyodde bannayuganda olaba nti amakolero agali mu ntobazi ga muwendo okusinga entobazi ezo ddala ng'obadde weefumiitiriza Katikkiro akunze Obuganda okulwanyisa abamalawo entobazi Naku z'omwezi olwaleero ziri 16 mwezi gw'omusanvu oba Julayi ikasambula nga bwe tugwetera mu Luganda Amasukkulumu bujjuvu nga tandise n'agakagwawo nga bwe tujjidde ku mpeewo nga ekitongole ekyonoonyeza ku buzibu bw'emisango ku ddala eryagulu kya SIU kitadde omusumba Joseph Kabuleta oluvannyuma lw'okumuggulako omusango gw'okukozesa obubi bikalimagezi n'ateeka obubaka obuvola omukulembeze w'eggwanga ku mukutu gwa Facebook. Kabuleta alagiddwa okweyanjula ku kitebe ky'abambega kya SIU wali ekireka ku lwokuna lwa Sabbiiti eno. Nga tuvuddeko ate ku nsonga eyo omuyimbi munnakibiina kya Democratic Party Joseph Mayanja amanyiddwa nga Jose Chameleone yeeganye ebimwogerwako nga bwe yasindikibwa ekibiina kya National Resistance Movement okulwanyisa munne Robert Kyagulanyi Ssentamu amanyiddwa nga Bobi Wine era nga ategeezezza nti batuuse ne ku nzikiziganya okutandika okukolera awamu mu kwakufuba ke baatuddemu. Bino nno Ssaabakunzi oba muyite Joseph Mayanja katingo kyayinza omuyita Ssaabakunzi wa DP abyasanguliriza wali mu kuŋŋaana bannamawulire olutudde ku kitebe kya DP wali mu Kampala nga wenteekateeka ezigendeddwamu okuleetawo enkyukakyuka mu ggwanga ng'agamba nti bino byonna byazze biwulirwa njogezi abafuuyirira ezirwana wakasanke mu lw'empanga. Okuva omukago gwa DP Bulokole gwayanjula Jose Chameleone nga munnakisinde omujjuvu ebigambo bingi bize byogerwa naddala okubuusabuusa obaddala omuyimbi ono yasalawo ku kyokwegatta ku DP. Bakira abamu ku bannabyabufuzi bazze babitya ebikanga Chameleone bwe yasindikibwa ekibiina ky'ebyobufuzi ekimu okulwanyisa munnakisinde kya People Power Robert Kyagulanyi. Chameleone kyawakanyiza bagamba Jose Chameleone era bamuteeseewo ajja lumagana ne Bobi Wine mwenda na mabanga esawa teri kumwa amanyi Bobi Wine ekiranza siti mumanyi nnyo neso etubimanya asinga mumanyi watu atambula fenanga bavubuka abato bw'abadde mu lukono lwa bannamawulire Joseph Mayanja ategeeza nga Sabbiiti ewedde bwe yeevumbye akafuba n'omubaka Robert Kyagulanyi okumulungula ezimu ku nsonga ezibadde zitatambula bulungi. Ensonga yasoose yange Chameleone oli mukwano gwange Uganda wange njasekola bwe tusisinkanaga bulijjo mu birthday party z'abaana ebintu by'obuzadde netwajjanga kuba ntunyanjulira nsonga yo namwetondere ensonga eyokubiri twayogedde ku nsonga y'okutambulira awamu ng'abantu singa natambuliramu nga Uganda kyetulya tugenda kifu kozemu ku nsonga ezakkiriziganyiziddwako mu kafubo kano ababiri ke baatuddemu kwe kutandika okukolera awamu okuleetawo enkyukakyuka mu ggwanga ssaako okwongera okukunga abavubuka okubeegattako. Chameleone asinziddewo n'assa abantu okumukkirizamu kubanga ebyokkolera omukulembeze w'eggwanga yali yeetaaga nsimbi wabula bwe yazuula nti omuntu gw'akolera anyigiriza abantu kwe kusalawo okuvaayo okubeegattako. Bwebeera nga ndi wa kibiina kya DP ekitegeeza nti neeyawude ku kibiina ekyabatufuze oppressor negati ku kibiina ky'abalekuvest clearly njala mu kiro ti bannamawulire okwano bange nava ku sayidi y'omuntu anyigiriza omuntu wa wansi
n'enzira muddala obutwanyiriza. Ono oluvudde mu lukunga lwa bannamawulire n'atandika okutambula ng'agenda abuuza ku bawagizi be. Wabula wayise Mbale poliisi n'emutayiza n'emubuuza gy'abadde alaga okukakkana nga bamukutte ne bamutera akabanga liyogayoga ku CPS. Ku poliisi gye bamututte tabandadde era akaseera wayiseewo katono n'ateekebwa mu mmotoka y'obwannannyini emuvuza okumuzzaayo mu maka ge. Bannakibiina kya DP bategeeza Chameleone okukwatibwa okutwalibwa wakaawe bwe kibaate kyetaagisa kubanga bali talina musango gwonna gwakoze, wabula bano poliisi ebaanukudde. Abadde ava ku DP block ng'atambula agenda mu mmotoka ye, poliisi n'emukwata n'emuleeta wano ku CPS. Naye olw'okuba tabadde na musango era poliisi emutadde. Bye bakola bya butiitiizi, tuli mu byabufuzi, baleke tukole ebyobufuzi. Abapoliisi baba beetaaga okuyingira ebyobufuzi bajjeko uniform yaffe. Tulabula afande okyo tenga bulijjo twagala Uganda ebereya naye bwawuliranga ng'emirembe gimutamye UID netefutefu era egenda kati kutandika okulaninga pulaani B. Adde asazeewo ati bagenda kutambula mu kibuga. Kutambula kuno nga ekigendera kyabwe ekyokutaataaganya emirimu mu kibuga. Ne tusalawo ati tugenda kubakkiriza taataganya emirimu gy'abantu. Mu nteekateeka z'okutandika okukola emirimu egyamwebwa nga Ssaabakunzi, Chameleone ataddewo akadde k'ensimbi kamu okuwandiisa abantu abaagala okwegatta ku kibiina kino ku bwereere. Joseph Muyingo, Delta TV, Amasukkulumu. Wow, nga bwe twakutegeeza nga tutandika Amasukkulumu nti Joseph Kabuleta amanyiddwa okuba omugoberezi ennyo w'omusumba Mbonye ateereddwa kitongole kya SIU kakaluka police. Wabula mu kusooka abagoberezi be baadde batadde abakuumaddembe ku nninga omuntu waabwe waaki bamulete mu kooti babanga ddala alina omusango. Bano baakedde na kuguma ku kitebe kya poliisi ekya SIU wali ekireka nga baagala kulaba ku muntu waabwe. Musasi waffe yabaddeyo. Ekiro ekyakeesa ku Lwokutaano lwa Ssabbiiti ewedde eyali munnamawulire nga kati asumba ndiga za Katonda Joseph Kabuleta yakwatibwa poliisi ku misango egyekuusa ku kunyiza omukulembeze w'eggwanga ne famire ye. Ono kati okuva olwo tatwalibwanga mu kkooti era akuumibwa ku kitebe kya poliisi ekya SIU ekireka. Wabula enkya ya leero abawagizi ba Joseph Kabuleta amanyiddwa nga Pasita Mbonye bakedde ne poliisi ekireka nga baagala okulaba ku muntu waabwe. And the lawyer knows the procedure. The lawyer knows the procedure. First listen to me. You first listen. If this man is a lawyer, no, we came here peacefully. We do not want to fight, but we also expect to be respected. No. Bano babadde bambadde engoye enzirugavu nga ziriko ekifaananyi ky'omuntu waabwe n'obubaka obuvumirira poliisi okuvoola eddembe ly'okukozesa emikutu gimugatta bantu. Batutegeezezza nti omuntu waabwe bw'aba alina emisango egy'okuwoza atwalibwe mu kkooti abetebye okusinga okumukwata. So batugambye fayiri y'emisinga naye guno musango bakamukwata kati ekitegeeza nti bwe baba bakamukwata fayiri ye balina okuba bamanyi weeri. What is going on? Bagenda mukuma okumala bbanga ki? Kyekituleese wantwagala Kabuleta bamute. Yesterday, they foxed us. We were there at Buganda Road. We waited. They said they would bring him there. They did not bring him. They told us we should come here in the morning at 8. We have been here. We were denied access. We don't know what's going on. We don't know what's wrong with him. We don't know how his condition is. Because yesterday when they were supposed to bring him out, they informed us that the file is lost. Abruptly, now the file is lost. Really? Is this how the government treats citizens? That's what we want to find out, and that is why we are putting pressure on the government. Poliisi ekkakkanya obujagalalo etuuse embagirawo era ne basindiikiriza okwamuka ekifo ekyo kubanga babadde tebaba bategeezezzaako. We were not informed that there will be a meeting here. And for us, whenever people are gathered, we should come in and find out. Maybe you need security. Maybe you should not be harmed in one way or the other. You understand? Yes, we do. So, in other words, your being here is unlawful.
bo bannamateeka ba Kabuleta bategeeza nti kino poliisi kyekoze okusiba omuntu waabwe okusukka essaawa 48 nga ssemateeka bweragira kikyamu era kivvoola eddembe lye nga kati essaawa yonna bakwekubira enduulu mu kkooti. Essaawa 48 ne ziyitawo kityoboola ddembe lya muntu ate bano abapoliisi abamublockinga oba kumutwala mu kkooti nabo bantu bajja kutuuka ekiseera nabo nga beetaaga balooya beetaaga ba medical doctor beetaaga abooluganda lwabwe kujja kubalaba kati bwe baba balowooza bablockinga ffe nabo kijja kubatuukako naye ffe ng'abannamateeka tusaba nti Joseph bamuleete mu kkooti. Kinajjukirwa nti olunaku lw'eggulo omwogezi wa poliisi Fred Enanga yategeezezza nga fayiro ya Kabuleta bwe bagitutte ewa ssaabawaabi wa gavumenti okulaba oba Kabuleta alina emisango egy'okuwoza. Mayiga Mutebi, Bulletin TV Amasukkulumu. Muno bafuuse nkufiirako nga ndwadde ya nkoko era bannamateeka ba Kabuleta badde batuteyo n'omusango mu kkooti okwongera okwagala omuntu waabwe aleetebwe mu kkooti bw'abanga ddala alina omusango nga kino badde baagala kkooti esse ekiise nga kiragiro. Bannamateeka b'omusumba w'abalokole Joseph Kabuleta amanyiddwa nga Pasita Mbonye omubadde Daniel Walyemera ne Agure Mpola baddukidde mu kkooti ewezesa emisango egy'engasi olwaleero ne bateekayo omusango nga baagala Kabuleta aleetebwe mu mbuga z'amateeka bw'aba nga alina omusango gwe yazza. Bano okuddukira mu kkooti kiddiridde omuntu waabwe obutaleetebwa mu kkooti olwaleero nga bwe kibadde kisuubirwa ate nga ne mu kaduukulu amazeeyo ebbanga erisukka mu ssaawa 48 ezirambikibwa ssemateeka. Bwakwatibwa ku Lwokutaano ssemateeka alagira buli amukutte processing ebya processing oba waliwo police investigations oba waliwo kikyonna babimalirize mu ssaawa 48 ekyo kyekinyakolebwa ate bwe bamala processing ebintu ebyo Kabuleta abenga asobola okuleetebwa mu kkooti. Bano bagamba nti Joseph Kabuleta bukyanga akwatibwa ku Lwokutaano lwa ssabbiiti ewedde ab'ebyokwerinda tebakkirizanga muntu yenna kumulaba wadde n'abasawo be. Mukyala we tannamulabako badokita be tebannamulabako balooya tebannamulabako ate nga akawaayiro 23 aka ssemateeka kalagira nti abantu abo bonna bemmenye wansi baba balina okumulaba gye baba bamutadde ab'amateeka gye baba bamuterese. Bano bagamba nti oluvannyuma lw'ab'ebyokwerinda okugaana okuleeta omuntu waabwe mu kkooti kibawaliriza okuteekayo omusango mu kkooti eno ebakako okumuleeta. Wabula kinajjukirwa nti abalamuzi ba kkooti eno bagenda mu luwummula wabula bannamateeka bategeeza nga bwe bataddeyo satifikeeti eraga obwetaavu bw'okuwulira omusango guno mu bwangu. Bannamateeka bawawaabidde ssaabawolereza wa gavumenti wamu n'ebitongole ebyokwerinda ebirala. Tuwaabiddewo omanya eri mukwano gwaffe tumuwaabidde munnamateeka owokubiri gwe tubaawidde bamuyita Inspector General of Police Okoth Ochola ate nga naye munnamateeka ate nga senior lawyer netuwaabira ne Attorney General. Batubuulidde bye baagala kkooti eno ekole mu wiiki nga tennaggwako. Ssaawa 48 ssemateeka zeeragira zaaweddeko. Therefore tuzze mu kkooti netufiling application gye bayita eya habeas corpus mu luzungu netufiling certificate of agency lwakuba kati tuli mu court vacation nga tusaba kkooti eddukirire eddembe ly'obuntu erya mwami Joseph Kabuleta. Bano era beemulugunyiza ne ku budde bwa ssaabawaabi wa gavumenti bwe yasabye okwekenneenyaamu fayiro ya Kabuleta. Facebook post erina ebigambo byewa Joseph Kabuleta byeyawandiika osobola bisomera mu ddakiika nga 5 ye n'atugamba nti agenda kugiperuzingira mu wiiki alyoka asalewo oba Joseph Kabuleta bamuleeta mu kkooti oba nedda. Omusumba Joseph Kabuleta nga yaliko munnamawulire yakwatibwa ku Lwokutaano lwa wiiki ewedde ku misango egy'okunyiiza omukulembeze w'eggwanga ng'ayita ku mukutu gwe gwa Facebook. Ono tekinnamanyika ddi lw'anaaleetebwa mu kkooti avunaanibwe. Anet Nakayibaale y'abaddeyo ku Bulletin TV Amasukkulumu. Ebyo nno bibaddewo ne wayita essaawa mpaweza ate kkooti oba poliisi ekitongole kyayo kya SIU kya Special Investigations Unit ne bamuyimbula kakati ne bamulagira okuddamu okweyanjula ku poliisi eyo
ku lwokuna lwa sabbiiti eno wali ekireka ate ng'egguddwako emisango egy'okweyambisa obubi ebyuma bikalimagezi n'atimbagana n'abeera ng'assaako obubaka ku mutimbagano ku kibanja kye ekya Facebook nga obubaka buno butyoboola omukulembeze w'eggwanga. Ng'ebya munnamawulire omusumba Kabuleta tubitadde ku mabbali, minisita omubeezi avunaanyizibwa ku nsonga z'ebyobulunzi n'amagana Joy Kabasi ategeezezza bannamawulire wali ku segejjero lyago nti gavumenti eri mu kaweefube okulaba ng'ezzaawo ente kubanga zitandise okusaanawo. Ono agamba nti okusinziira ku balunzi kivudde ku kyakubeera nti ente ziri enzungu tezisobola kugumira mbeera na kubeera nga zimanyira embeera ya kuno. Okusinziira ku bakugu ebisolo bakizudde nga ente ezaaleetebwa ziyita enzungu oba entabule omusaayi tezigumiikiriza mbeera era nga kino kizireetera okulwala ekiviirako abalunzi okufiirwa. Minisita omubeezi ow'obulunzi n'ebisolo Joy Kabasi agamba nti abalunzi babategeeza ng'ente ezo bwe zifuna kiryalu naye ate zirwala nnyo. Kuba kati ente enyankole egula n'esente nnyingi okusinga ki ente enzungu, kuba obulwadde bwe bwajja enzungu ezisinga ne zifa. Kati abantu batandise okugamba bannange ente zaffe tezituggwawo oba lwe Luganda kyetuva twagala tuzitereke. Ente enzungu bwe zaaleetebwa wano mu Uganda ezaffe eza wano zaagenda zikendera mpola akati we twogera ate abantu ze beetaaga nga bana bakugu basinzidde ne bategeeza nga bwe bagenda okuteekawo ekifo kiyite Gene Bank Entebbe we bagenda okuterekera enkwaso z'ente za wano ssaako n'endala okuva mu nsi 13 ng'abaana abazaagala gye bazijja. Bwe kujja enkwaso mu bisajja n'amagi mu bikazi ne tubitereka mu bunnyogovu. Obunnyogovu obwo kati obumanyiddwa abasayansi bagiyita liquid nitrogen. Liquid nitrogen oyo bw'oteeka enkwaso n'amagi okubala emyaka mingi nnyo abantu balowooza nti kisukka ne mu 1000 nti bw'oba kati amagi ago geetaaga n'enkwaso ng'ogyetaaga ate ogijjayo n'osobola okugikozesa. Muterekero bagenda kuterekamu enkwaso z'ebisolo ng'ente, embuzi, endiga, enkoko, embaata n'ebirala kasita bibeera nga biriibwa nga kino kyakuyamba nnyo abalunzi okwagala okukyusa mu byalunda. Oyinza okuba ng'olina ente ezo oba ng'evaamu amata mangi nnyo naye ng'amata ga luzzi ne bakugamba nti naye eri mu Gene Bank eriyo enkwaso nti singa nekozesebwa ku nte yeeno evaamu amata ag'oluzzi omwana gwerizaala gugenda kuba nga guvaamu amata amakwafu. Enkwaso yakutundibwa 4,000 era okugulawo ekifo kwakubeerawo ku Lwokutaano lwa wiiki eno Entebbe. Richard Nalukenge, Delta TV, Amasukkulumu. Wow, tukyagenda mu maaso n'okutuusaako emigaso egifumbekedde mu kalu kakati ne tukutuusaako ebyoleka nti ddala kalungi eri omutima. Oluvannyuma ate tugenda kuba tukuwumuzamu tukomeo n'ekitundu eky'Amasukkulumu ekyokubiri. Abakugu bakola okunoonyereza wakati w'akalo n'omutima gw'omuntu. Era bakizuula ng'akalo abangi ke munyooma bwe kalimu ebiriisa eby'amaanyi ku nkola y'omutima okugeza mu kuziyiza ebirwadde ebiyinza okugutawaanya. Muno mulimu ekirungo ki magnesium ekikulu mu kukkakkanya entunnunsi wamu n'okusannyalala. Endwadde ya sukaali etawaanya abantu abakuliridde mu myaka abali eyo mu bukadde okwetooloola ensi yonna bwe bettanira okulya akalo endwadde eyo bajja kubeera bagyetangidde anti magnesium asangibwamu mulungi nnyo eri obulamu bwabwe. Manya by'olya. Okuwumula si kutuuka Amasukkulumu kitundu kya kkooti kyanise naga musango gwa Lwakataka kkooti esazeewo ng'ennaku z'omwezi 29 bw'egenda okuwulira obanga ye ne muganda we Ssekitoleke balina omusango gw'okuwoza oba nedda ku ky'okusaalimbira ku ttaka eritali lyabwe.
Kooti ento emukono ng'ekubirizibwa akulira abalamuzi ba kkooti Juliet Atanga ewadde ennaku z'omwezi 29 omwezi ogw'omusanvu 2019 nga lwegenda okusalawo oba Posiyano Lwakataka ne muganda we Ssekitoleko balina omusango oba nedda ku misango egy'okwonoona ssaako okusalimbira ku ttaka lya Muzeeyi George William Kawooya erisangibwa mu Goma Division mu disitulikiti y'Emukono. Omulamuzi okutuuka ku kino kiddiridde oluyo oluwabi nga lukulembeddwamu akulira abawabi ba gavumenti Jonathan Muwaganya okuggalawo okuleeta abajulizi ng'akomekereza n'omusirikale wa poliisi Dennis Gumiikiriza. Wabula nga Muwaganya tannawumbawumba bujulizi bwe, omulamuzi Atanga asoose kuwa nsala ye oba oluuyi lwa Lwakataka lubuuza omupoliisi ono ebibuuzo ku statementi ze baakola oba nedda, era nategeeza nti kino tekisoboka kubuuza muntu ku statementi ze yakola. Obutabaawo bwa Pulida Lwakataka Hassan Kamba tekirobedde Lwakataka kwebuuliza bibuuzo nategeeza nga bw'abadde tasobola kusubwa mu kisa guno wabula nga ye nnyamidde olw'omusirikale ono okutamwattamwa. Omulamuzi awadde nga 24 omwezi ogw'omusanvu 2019 oluuyi lwa Lwakataka okuleeta okwewoza kwabwe ku bujulizi obuleeteddwa mu kkooti. Bwito bibadde wali mu kkooti Emukono. Bonno abakulembeze b'abavubuka mu ggombolola y'Emakindi balajjanidde gavumenti ya kuno okubatereereza embeera mwe bakolera emirimu gyabwe basobole okukola emirimu obulungi. Bano nga bakulembeddwamu Derek Nyeko bagamba nti ekya President ugenda nga agaba ensi mu bbendobendo lya Buganda tekijja kumalawo bbula lya mirimu olw'ensonga nti kati baagala bo ng'abavubuka beebuuzibweko ku bizibu byabwe bye basanga naddala mu kubeezaawo obulamu bwabwe. Iriza nti issue erina kubeera kusolovinga issue ebizibu ebiba bibeerawo mu ggwanga si kukwata ssente kugaba emirimu weba tewali mirimu tuteekewo embeera egenda okutonda emirimu webaba tewali byakola tuteekewo embeera okulaga nti bainvesita bajja tukirize bannansi nabo basobole okukola mu mbeera ennungi. Toyinza kukwata mwana wa Chapati n'omuwa emitwalo 10 ate enkeero wa kesisi najja n'amukola ki n'amukwata n'amutwala n'amusiba ne bamujjako emitwalo 12 oba tomuwadde. Tujja kugenda bugenzi mu lutalo lw'okuyingira okumitinga President okutuusa lwe tunaamulaba tumubuulire ebituluma. Wogamba nti okutte ssente n'oziwa abavubuka abatalina kye bakola n'abo n'okwata emitwalo 5 n'ogamba mbayongedde mu bizinesi. Abo benna abatujje ku list beebo abamu kubamu abatugamba abavubuka bano tembaleeta kubanga bagenda agamba President nti twali nabo ne tubawa ssente era bonna bali bulungi. Abantu ng'abavubuka abali mu ggwanga lino bituluma ebizibu byaffe bitini nnyo limited to small things like kufuna Chapati gy'oli olunaku okugula omunnyo awaka okujjanjaba abaana bo okubatwala okusoma okuba n'ensimbi esobola okubasomesa okwegulira ebintu obutonotono buweetaaga obwawaka okwezimbira kayumba. Ebizibu byaffe biri social bitono nnyo biri basic tebyetaaga na kukyusa mu kulembeze but just bantu kuvaayo ne batandika okubikola ki okubikola. Wewawa teye Kamalabyonna wa Buganda Charles Peter Mayiga akunze abantu bonna mu Buganda okusitukiramu okulwanyisa ekikolwa ekyokusaanyaawo entobazi kino ng'agamba kikudde ejjembe mu bitundu bya Buganda kuba n'eggwanga yonna kiviiriddeko n'obutonde bw'ensi okubeera nga butatanibwa saako n'enkyukakyuka z'embeera y'obudde. Katikkiro wa Uganda Charles Peter Mayiga asinzidde mu bimuli bya Bulange Mmengo amagombolola okuva mu masaza ga Ssaabasajja Kabaka ag'enjawulo okubadde Buddu n'ebusujju bwe gakiisa embuga mu nkola eya luwalo lwaffe olubeera buli lwakubirwawo ekiwato n'akubiriza abantu okulwanyisa okusaanyaawo entobazi. Ebibira tubimazeewo. Entobazi tuzizimbyemu tuzirimamu buli kirime kyonna tukirima mu ntobazi. Ebbugumu lyeyongedde waliwo omwaka oba oguwedde oba guno nga gutandika nawulira ebbugumu lye nali siwulirangako ekiro kyonna ne kigwako nga teweebase kye nali siwulirangako. Omumbuga asabye abakulembeze ku mitendera egitali gimu okulwanyisa bamusigansimbi abagufudde omugga n'okuzimba amakolero mu ntobazi ekyongedde amataba mu bitundu ebitali bimu. Mube mwefumiitiriza mulaba nti amakolero agali mu ntobazi ga muwendo okusinga entobazi ezo. Ddala ng'obadde weefumiitiriza oba kasooli alimiddwa mu bibira
wa muwendo okusinga emiti egyo. Ddala bwe twefumiitiriza twagala omulembe gwaffe guno gwe guba gusembayo okuba n'enkuba emala n'ettaka eddungi. Agamu ku magombolola agakiise embuga kubaddeko Musaale Butenga nga lino likiise embuga n'essiringi za Uganda ezisobye mu bukadde obubiri, Mituba 21 Lwabenge, Kitanda Bukomansimbi n'amalala mangi. Abaami b'amagombolola gano nga kwogase n'ababaka ba Paalamenti abakiikira emu ku bitundu amagombolola gano mwe gasangibwa banjulidde Kamalabyonna okusoomoozebwa ku basanga mu magombolola gaabwe. Bano era banokuddeyo ebbago gavumenti lyeteekateeka okuyisa erikwata ku balimi b'emmwanyi ne basaba Katikkiro ebbago lino alyongeremu amaanyi mu kulirwanyisa. Tuli basanyufu olw'eddoboozi lye tuwulira n'olweggulo twagugoberedde bulungi nnyo mu lukiiko nga banjula bajeti olw'okuvaayo okulwanirira ekirime kyaffe eky'emmwanyi etteeka erigenda okujja mu Paalamenti. We wasimbe we tugenda okutandikira naffe. Babaka ba Paalamenti abakiise embuga basanyukidde enteekateeka eno eya luwalo lwaffe eyaleetebwawo Obwakabaka bwa Buganda. Kubanga atulaze nti okutema ebibira kya kibi nnyo n'atulaga nti ate buli oba ogenze kwanjula oba ogenze kola kisimba omuti. Tusanyuse nnyo okulaba nga tuzze wano n'olwalo lwaffe olwaleero ab'e Butenga. Obwakabaka bwa Buganda tebulina ebusolooza misolo. Kakati ffe misolo tulina okubeerawo ng'emisolo gya Kabaka. Ekintu ekigwa Kabaka wesonde tusobole okubeezaawo paka Kabaka wanaddamu n'afuna federo Kabaka n'alina okusolooza emisolo gye. Ku mukolo gwe gumu Katikkiro kwatongoleza obusiki bw'amatikkira ga Kabaka ag'emyaka 26 nga gano gakukozebwa ng'ennaku z'omwezi 31 omwezi guno mu ssaza ly'e Busiro. Carol Nakibuule, Dewuta TV, Amasukkulumu. Nkulikayo muwologoma Nakibuule. Ennaku no tezirwa omwaka guweze bukyanga tulonda basentebe ba byalo era nga abakibiina kya Human Rights Awareness and Promotion Forum bazeemu okumanyisa n'okujjukiza obuvunaanyizibwa bw'abasentebe bano nga kino bakikoledde ne mu disitulikiti ey'Erwengo. Kulembeze b'ebitundu balina ekizibu kimu ensasula yaabwe teri clear. Muteeka bagirambika naye bo mu nkola n'ekyukamu okugeza nti owero si omusango gwalina okujjako ogw'empabye empanvu ennyo ya 14. Naye ku 14 bw'ogenda okutunuulira ku nsaasaanya gye bakozesa waliwo omuwaatwa. Kati bw'ogenda weekennenya ekigenda mu maaso mu ggwanga lyonna okireeta ku Bukoto South. Ebizibu bingi nnyo oyinza okusanga chairperson stampu y'emu bweti ekola ku ndagaano za mirundi 3 ate nga amanyi nti oluusi ettaka lya Sentamu nalitunda lyatunibwa dda nenkoneramu ku gundi ate mu nsonga ezo osanga chairman yeesudde mu bulabe. Mpadde okuyiga kwa maanyi okusinziira ku mbeera gye mbadde nfugiramu abantu bange. Lw'ebisinga mbadde mbikolera mbutamanya naye kati njize. Twalondebwa mu Gw'omusanvu omwaka oguwedde. Tubadde tusuubira omusomo gwonna okutegekebwa gavumenti era nga kutusuubira naye kyetasobola nga bw'omanyi yakyamateeka abantu betukulembera nga nabo beetaaga amateeka n'emirimu gye tukola okuba nga gitambulira mu mateeka. Tutuula mu nsonga z'abantu naye nga ssente ze baateekawo okuwulira emisango nga ntono nnyo zitukosa naffe ng'abantu. Tuba tusaana ne baba nga bakola ki? Balabika nga batwongera oba ne batuwa waakiri omusaala ng'abalala basobola okubawa naye ate ffe tulabika nga baatufeebya. Batono nnyo abamanyi olulimi Oluzungu. Naye nga amateeka gabagiddwa nga gakolebwa mu Luzungu ate ne gakolebwa mu Luzungu si luno olwa bulijjo naye ne gateekebwa mu Luzungu olwo olukalubamu nga mulimu n'ebigambo ebiri tekiniko nga oyo yekka munamateeka yasobola okubitegeera. So bw'oba ozze kusomesa ba LC nga bwe tukoze olwaleero obuzibu bwe tusanga nti aba LC abamu baba tebaasoma mateeka affe bwe twasoma amateeka okugannyonnyola waliwo ebintu ebibeera nga bikaluba nga okukijja mu lulimi olufutifuuti luli olukaluba okize mu Luganda tojja kijjayo bulungi nekibanga kitulemeseza okujjayo ekituufu kyennyininyini bana mu nsonga ezimu. Mu kaseera kano katukutuuseeko akanyumiro kaffe akaawo omukisa gwa mukono gwo ne Reverend Festo Kalungi.
Omukisa gw'omukono gwo wano ku Delta TV gukutuusibwako abantake bakery abakozi b'engano Kaswa Home Baking Flour engano esinga okuba ey'omutindo. Andaba era mpuliriza ku Delta TV ndi Reverend Festo Kalungi mu kanyomero kaffe kano omukisa gw'omukono gwo. Leero tugenda kusoma mu Bakolinsi eky'olubereberye essula eno ey'okuna lunyiriri lwa 12. Pawulo agamba era tukola emirimu nga tutegana n'emikono gyaffe. Bwe tuvumibwa tubasabira omukisa, bwe tuyiganyizibwa tugumiikiriza. Pawulo yali awandiika ng'alaga okugumiikiriza mu mirimu egikolebwa. Era kyava agamba nti era tukola emirimu nga tutegana n'emikono gyaffe. Tukola emirimu era tukola emirimu nga tutegana n'emikono gyaffe. Bwe tuvumibwa tubasabira omukisa. Yali ategeeza ekigambo wano olaba nga kyayogereramu, yali akolera mu bugubi. Akola emirimu n'emikono, mulimu okutegana, mulimu okuvumibwa. Oluusi ebintu bingi bye tukola birimu okuvumibwa. Oluusi tukola batuvuma, era oyinza okwesanga teri akola mulimu gwe batavuma. Bw'obeera manager abakuli wansi bakuvuma. Bw'obeera wansi mukama wo waggulu ayinza okuba nga yakuvuma. Kwegambanga n'okusiima tasiima. Pawulo n'agamba nti yaffe tukola emirimu gyaffe n'okutegana naye tukola n'emikono gyaffe. Bwe tuvumibwa tubasabira omukisa, bwe tuyiganyizibwa tugumiikiriza. Abatuvuma kubasabira, abatuyigganya kubagumiikiriza. Ffe tukola emirimu n'emikono gyaffe. Omulimu gw'okukola waliwo akutulugunya, musabire. Pawulo agambye abatuvuma tubasabira mukisa, abatuyigganya tubagumiikiriza. Tova ku mulimu kubanga luwa kuvuma. Neewuunya luwa bagamba omulimu kangute simanyi gwe nkola naye tanjagala. Omulimu kangute bosi wange mukambwe. Kakati ogenda oli eki? Ogenda obeerewo otya? Sooka olowooza ebigenda okuba mu maaso nga tonnava ku mulimu. Lowooza ebigenda okuba mu maaso nga tonnadduka ku mulimu. Pawulo agambye tubasabira abatuvuma. Bwe batuyigganya tugumiikiriza. Olaba n'omusajja wa Katonda Pawulo baamuyigganya n'agumiikiriza, baamuvuma ng'asabira basabire. Gwe gwani atayagala kuvumibwa, atayagala kuyigganyizibwa. Okuyigganyizibwa tekukugobanga ku byolina kukola. Weereza Katonda n'omutima gwo, totunuulira bizibu byansi, totunuulira ngeri zonna ezikulemesa okutambula ne Katonda. Nkwagaliza ogenda okole, abakulwanyisa basabire, abakuyigganya bagumiikirize. Bw'osabira abalabe bo, bw'ogumiikiriza ebizibu, Katonda akuwa omukisa n'akusitulamu. Kale genda okole, teweekwasa bakuvuma, teweekwasa bakuyigganya. Katonda akusitule busituzi, ate ogenda oweereze. Tukole nga Delta TV bwe tugamba. Mukama akuwa omukisa. Mugebe emizanyo club ya Vipers season ene ya 2019-2020 gitandise n'amaanyi. Olunaku lwa leero ssentebe wa Ssenkulu wa club eno Lawrence Mulindwa atongoza jimu ey'omulembe era ng'ajugudde olunaku lwa leero wali ku kisawe kya Vipers ekitende. Ono ayanjulidde bannamawulire nga n'abazannyi abatandikiddewo okugyeyambisa beteekera season eddako. Bano bagenda kusooka n'empaka za Super 8 mwe bagenda okukyalira Pro Line.
twalowooza nti okubeera ne gym kisaawe kyaffe abazanyi baba nga basobola okugendamu ku ssaawa yonna gye baba baagadde basobola gikozesa ekiro basobola gikozesa ku makya ennyo nga tebana traininga ejja kuba open ku bazanyi gye bali twalowooza nti kijja kubayamba nnyo kubawolawo omupiira engeri gye gukulamu gwonna mu nsi yonna kati gym physical fitness kintu kikulu nnyo omupiira gwa misinde mingi nnyo gulina amaanyi mangi nnyo kyobalaba abazanyi nga Ronaldo basobodde okusigala ku mulembe kubanga ndoza bakola nnyo bamiya bano basobodde okusamba ne babeera mu national team year after year. I think bakola ebintu bingi nnyo okuzimba emibiri ne maaso zaabwe ate n'okubanga obulamu babukola bulungi nnyo. So naffe twakizudde nti kyetaagisa kiki lwaki twasobodde okukola gym tusobole okuyamba abazanyi baffe aba Vipers Sports Club mpozi era n'okulaba nti abazanyi baffe abagenda mu makilabu ag'enjawulo n'okubateekateeka kuba abazanyi twagala bakome mu Vipers wokka naye twagala bagende for professional tuba marketing ne tuyinza ku marketinga muzanyi nga tali exposed ku facilities ng'eyo waba n'atuuka ebweru era ajja kulema niwaba bimanyidde ebintu ng'ebyo tujja kusanga kyangu nnyo abazanyi bano okubafunira obutale ebweru basobole okukola obulungi nnyo. So tubasaba buwanguzi kutuuka ku ntikko z'empaka zino omusitukidde mu kikopo kino. Amyuka President wa Uganda Edward Kiwanuka Sekandi olunaku lwali aguddewo emizannyo gy'ekikopo kya UPDF mu Greater Masaka mu butongole. Zino zibadde empaka ezirimu okusamba akapiira zirabiddwa abasirikale ba UPDF n'abantu abalalira nga Sekandi ono atendereza abatandikawo empaka zino. Kapiteni Musisi alimu Sisa Ekasanga Katyanga Ero Kutekalakala nazo yenziri Bugalo Agabini Kayebe otwakabise basi mutemulondo mpira kutotote okujaza nebe olwaliro nno kuli wano tulina okufuna ttiimu bbiri eziva mu Lwengo, ttiimu bbiri ziva mu Masaka, ttiimu bbiri ziva Kalangala. Kati okwegattibwako ttiimu endala ezayitamu olwasooka ziyitibwa Saza defending champion, Saza ngeri mu Masaka ne Banda okuva e Kalangala. Zezina ekikopo ekyo. Kati zinaamala zeegatteko wano tugenda okuzannya olwaleero ttiimu zikubagane zizanye omupiira tujjemu ttiimu bbiri ezinayitawo ezinasobola okuyitamu zigende zeegatte ku ziri zennewaazo ezayitamu edda zembabuulidde. Lwaki tuzanya omupiira guno? Abavubuka bangi tebakyanabya kukola ku kyalo ekibaviiramu bayinza okufuuka abayaaye oba ababbi, naye bwe tubateeka mu ngeri emipiira gino kibawa okufuna kiba kibata fiziko okuba n'obulamu obulungi mbeera ya bulijjo ebirowoozo byabwe biteeka wamu ng'abamu abeegatta n'okuteeka obwesseruganda wakati w'amagye n'abantu ba bulijjo. Tujja kujjako kasiko okutambumatama kubanga tutandise okunyweza omukwano buli muntu n'alekogonazinga munne n'emirimu gy'akola n'abanga talina kkolo konti ono akola kino bafunga muteekamu emimwa asongawo emimwa n'ebyo byonna kintu kino kijja kuleeta kinene nnyo eri abantu ba Uganda bonna. Wow, bwegabadde Amasukkulumu gaffe ag'olunaku olwaleero nnaku z'omwezi 16 mwezi gwa 7 mwaka 2019. Bulena munange Luchamzi Isaac kimanyi bulungi tebakutenda okulya ensonzi tosula mu ttosi muzikirize nkasuka oluganja banafe ate abaweesi b'ebbiri bajje batwale mu maaso. Ayi Katonda tukuumire maaso mogi.